Kabaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana olwaleero bazzeemu okulabikako eri kkooti y'e Masaka ku musango gw'okutta Joseph Bwanika. Emisango emirala 6 gyasindikibwadde mu kkooti enkulu era nga babiri bano baakutandika okwewozaako nga kkooti yesigadde okuteekawo olunaku. Ssegirinya asookedde kukyakweemulugunya ku mbeera y'ebyobulamu gy'agamba nti mbi so nga bakulira ekkomera bakyeremye okumukkiriza okulaba abasawo baabwe bonnannyini ng'omulamuzi wa kkooti bwe yalagira. Ono asabye ekiragiro kino kiteekebwe mu buwandiike. Ate nga Yowashi embeera gye ndimu mbi kubanga ekyenda kyange lwendi emmere mpulira nga muli kiringa ekyagala okukubusa era nsula bubi nnyo Yowashi. Olwaleero nga nkusaba maama Yowashi ekiragiro okiteeke mu buwandiike osanga prison authorities banasobola okubeera nga bakirespectinga. Ssegirinya era yemulugunyiza ku ky'okumwawula ku basibe abalala n'alumiriza ng'eddembe ly'okusaala ng'eddiini y'Obuyisiraamu bweragira bwe lyamuggyibwako edda. Ndi musibe naye ate omusibe era mu prison olwedde nga ndi mu prison kyenkana za mirundi ebiri n'okusaala kugenda okusaala sikkirizibwa Yowashi ate nga kyensigazza mu bulamu bwange kwe kusaba banga abasawo abawano mu Makishoni Bay olw'ebimu bibadde bigwagwawo Yowashi nkuwulira mazima sikyajjanjabwa sifuna bujjanjabi sikola ki olw'ensonga kyebasembayo okukola bampayako n'eddagala ly'abalalu ndalusi. Kyokka omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza nga Ssegirinya bw'afuna obujjanjabi obumala nga n'ekyokumukumira mu kasenge yekka kyandibanga kigendeddwamu okumuyisa obulungi olw'okuba mubaka wa Paalamenti. As prosecution, we are not aware that Honorable Ssegirinya is in a prison within a prison. We are getting it for the first time. Maybe he's given special attention and is calling it a prison within a prison. Who is the Honorable Member of Parliament? Mubaka Ssegirinya agambye nti ali mu kaduukulu ate mu kaduukulu takkirizibwa kufuluma agenda kusaala takkirizibwa kufuluma kulaba mu ssana ate nga tawewayadde n'obujjanjabi bwonna. So tusuubira nti ensonga ezo zirina okutunulirwa ng'ekintu ekikulu. Ssegirinya era yeekokkodde engeri oludda oluwaabi gye luyikirizaamu okwongezayo omusango guno nga lugendereddwamu kubabeeza mu nkomyo. Yowashi olina obuyinza obulagira state nti alina okubeera nga oludda agamba anti-judgment feno nga tubonaabona Yowashi kuba embeera gye ndimu ogiraba ekigere kidevelopinga cancer Yowashi. It is not true that we composed a song of adjournment in court, that we should be concrete. However, the law gives us 6 months within which to complete our inquiries. Tukizudde nga gavumenti emisango mingi egigiwanguddwa okulirira abantu nga bano abasibwa ne balwa mu nkomyo okumala ebbanga nga gavumenti egamba nti ekyakuŋŋaanya bujulizi bubalumika oluvannyuma n'emala ne bajjako emisango oba lumu n'emala nga gigimezze ne bagiwabira mu kkooti. Ezo nno zonna ziba ssente za muwi wa musolo ezino. Wabula omulamuzi Grace Wakoli ategeezezza nga ye bw'atalina buyinza ku musango guno olw'okuba nti atuuliddemu munne Christine Nantege ng'ogugwe gwasindikibwadde mu kkooti enkulu era n'awapulidde abavunaanwa amagezi okwemulugunya kutwala eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Wabula Wakoli ajjukiza abasirikale b'amakomera nti balina okuwa ekitiibwa amateeka n'abajjukiza nti omusibe alina eddembe okusinza mu ddiini ye. And if the orders were made and not respected by prison authorities, it's the magistrate that made the order that can make further orders on this matter. Honorable Ssegirinya requested for the orders to be put in writing. I advise his counsel to follow up on that and have the order extracted and sealed by the magistrate. Omusango gwakuddamu okuwulirwa nga 21 omwezi guno.